Kona mama kona. Mwasibye mchano bannayuganda abampuliriza. Nadamwe basiri nyanga kunyonyi, mama tali nyanko, tata tali nyangako, ewamwe tewali eragiri nnye. Kakati bulobaka buva mukama kamu nabulaya. Osegera nga akatuuka bintu bingi nnyo ebyongedde okunyiza. Naye ensonga sola girekayo. Oba okitegeera. Emyala gino eno kitongole ky'ekivunaanyizibwa ku myala gino egyasamye ekigenda okulwaza bannayuganda. Munnabulaya oyogedde ebintu bingi nnyo, munnabulaya anyakusindika teri anteekamu ssente, naye okuva lwe nayingidde eggwanga lino eno paka nakati neebuuza emyala gino kitongole ki KFC, KCC, ekitongole kya Shell, ekitongole kya Toto bino bikola ki wano? River Nile mwagiteera ddala wano eno kaakati weeyitira mwagijja ejjinja. Onavao munnabulaya oyogera nnyo ebigenda okuleetera obuzibu. Simanyanga emitala w'amayanja mwe bino bibasanyusa. Muweeredde abaana bagenda kufa ebirwadde ebitategerekeka olw'emyala gino. Emitala w'amayanja gyembeera bino tebibeerayo. Kaakati engatto zange ez'ebbeeyi zinakwata omutizimbe gw'ensimbi n'enzigula zigenda kuddugala. Ndaba otegera onavao ndi ojjudde amaalo. Bino mbikola kuyamba mwenze sirina kyenfunamu. Onagira munnabulaya amaalo simanyanga mwenna abanvuma amaalo kola ekintu kimu kwate kubo linnye ku nnyonyi ate temulina kyemusobola kunkola. Temulina kyemusobola kunkola yadde ndi wano eno era okuddayo mpita Kenya. Enkuba yinezze emyala gitadde abakazambi mumutadde kati kamulwale mufe mugenda kufa. Nze mbabuulidde kanyangu enzira emitala w'amayanja gye banzaala. Mr. Abroad yakomyewo mu ggwanga erya Uganda era nga kyali mu kubeera nga akola. Nkoko baana ansanyusaako ebitongole ebivunaanyizibwa kukola ebintu by'abaagambye. Bwe kitongole ekivunaanyizibwa okukola omwala ye takimanyi oba kya KFC oba kya UBC oba FIDA oba ki bannange mukole emyala. Ali wano eno naye agezaako oyibisaawo message ne joking we naye nga message ye bambi ntuufu. However abantu abamu temumufuna obubi. Munnange bandimufuna obubi ogendera omwana batandise omuyiga ogendera omwana bamunoonya ogendera omwana bamukutte. Message ye agiyisaawo in a simple way naye ate nga message esaana okubeera kati nolaba emyala yeno gyali. Waliyo emyala ogwo gwali mu kusongako nze ndaba mulungi tewaliwo na problem okusinza ku nze awange alira wano. Waliyo emyala nga naawe bataddewo akati omwana kwalina okubeera ng'ayita ddala nga naawe agenda okayitako oli mu bweraliikirivu obw'enjawulo naye ate nga sooka owulire ku bigambo bya Mr. Abroad yakomewo mu ggwanga lya Uganda. Mwasiibye mukyano bannayuganda. Wow. How do you guys live ebisooto the Kawodanga? How do you guys maintain this? Banange simanyi kitongole ekikola kino oba ekitongole kya FIDA oba ekitongole kya NRM oba ekitongole kya KFC bino ebintu bikola ki wano eno bino bigenda okundwaza bino eno bannange kati nganze mulinnya nnyonyi mukwano etawo olabe kana akantu kati k'abantu babiri ka mipira ebiri naye kati k'abantu bana. What is that? Boda. So yenna avunaanyizibwa ku kidiba kino eno njagala okwata obuvunaanyizibwa kubanga nze sigenda kulwala nga ndi wano eno bino ebintu zonna lisabimanyira naye you guys have life. Okay, kati njagala obubaka buno mu butambuze butuukeko yenna gwe kikwatako. Bino weyita bajjoogo kagenda kuba kamanyiiro. Munnabulaya nze njogera. Ekitongole kyonna ekikola ku masannyalaze ekya UBC ekitongole kiri awo mwasooka kaluubiriza kitongole kyennyini ne muteekako ennyukuta nnyingi nnyo. Sinzidde wano eno ku Nsambya Furniture Workshop wemba munnoonya. Temusobola kuggyako masannyalaze nga munnabulaya ndi mu ggwanga. Ntiddemu? Temusobola kuggyako masannyalaze nga ndi mu ggwanga. Alisi bano abalala babimanyiira. Okisegeera naye nze ne muggyako amasannyalaze nga mukimanyi ndi mu ggwanga. Olugira munnabulaya weeraga oyasama nze saamanyire eno mbeera tekuli masannyalaze ebiguudo bibi nabigumidde naye kati n'amasannyalaze mugaggyeko. Abantu bakole batya abalina obubizinesi obwo obutono. Okisegeera musobola okuzza omukka gwenzisa kitegeera okujjako munoonya nnyombo ku bantu
misana ku ssaawa 8 business zantu zigenda mu maaso mwe muggyeko amasannyalaze mufaaki basajja mmwe kitongole ekyawo tekitegeerekeka oba mwe musponsoringa kampuni ezitunda sola oba abantu mwagala mudde ku kando nga mina factory za kando abantu ba complainingidde dda ebibiriiti obubiriiti bukyawera okitegeera edda walwananga n'ekibiriiti ng'okisaanukula ekipya naye kati kinyenyanga nsaasi okitegeera byonna abantu babigumidde naye mujjako mbaleemu 2 3 4 254 nga muzizaako amasannyalaze